abasajja anyway mwasuze mutya abalungi abeekumira ku Ssenga 5256 kansubire muri bulungi yena gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza ebinnuma byo bikyaliyo abeebuuza oba ndi bulungi ebinnuma bikyannuma naye alhamdulillah Allah ajja kunsaasira era nja kutereera kaakati baswitati bange abalungi abaami omanyi ekintu ky'okubeera ng'osobola okuzina omukyala n'anyumirwa saagala nnyo okufokasinga nnyo kusamuza mukazi naye njagala nnyo okufokasinga nnyo okuzina omukazi n'anyumirwa omukazi buli bw'anyumirwa okutuuka ku ntikko kifuuka kyangu nnyo actually it becomes easier omukazi omutuusa ku ntikko singa by'oli omuzina abiwoomerwa abinyumirwa oba abiwulira naye muyige okuzina bakyala bammwe nga omukazi osobola okumuzina n'omuva mu mmana ng'awulira awoomeddwa ng'ayagadde awo kigenda kwanguyira nnyo okuba nti buli wemutuuka mu nsonga z'okwezina omukazi you draw closer oba oyanguyirwa okubeera ng'osobola okumutuusa ku ntikko oba okitegeera naye gwe bona afokasinga ku kubeera nti ngezza mukira nfuna amaanyi g'ekisajja nze abasajja mujja usually omuntu wajja mu inbox n'angamba nti senga njagala amaanyi g'ekisajja kyovula nkugamba nti byongambye sibitegedde njagala I want you to explain to me ombuulire oyagala maanyi g'ekisajja siganye naye oyagala maanyi g'ekisajja genkana gatya owangaala ddakiika mmeka osanga omusajja ng'azina emmana ddakiika 3 kyokka ng'asobola okugizina rawundi 2 rawundi esooka n'agizina eddakiika 2 rawundi eyokubiri n'agizina eddakiika 3 almost essaawa nnamba ng'ali mu mmana naye n'akulaga nti anoonya maanyi g'ekisajja nga ekimunoonyesa amaanyi g'ekisajja mbw'alaba mukazi we tasammula kati n'omubuuza ani agambye nti amaanyi ge galya singa bagamba ge galya simanyi oba kyogera anyway bagamba nti embazzi tewaata so gwe bonna anoonya amaanyi n'olema okutegeera omukyala engeri gy'olina okumukwasaganyaamu amaanyi ogenda gafuna kituufu naye omukazi togenda mmusammuza ekyo nkikubuulira tagenda kusammula agenda sigala ng'alinga bw'ali nga tonyumiddwa tanyumiddwa era nga muli awo mu ebyo ne bw'onaagafuna n'ogizinira essaawa 2 essaawa 3 essaawa 4 towali ky'ogenda kukifunamu so mulekerawo okwestressinga kunoonya amaanyi nze njagala amaanyi ga kisajja noonya simanya ligezza kasolo fokasinga ku ngeri ki gye nsobola okusanyusaamu omukyala wange omukira osobola okuba ng'oguyina nga waya nnene nga waya mpanvu oba nga waya ntini nga waya nnyimpi naye bw'oba tomanyi kugikozesa bannange nkukakasa togenda kuwoomerwa nze njogera n'abakyala ab'enjawulo omukazi nagamba nti senga nze nina abasajja 2 omu alina akasolo katini naye omusajja oli byankola ebintu abitegeera kubanga okuzina emmana si kuyingizayo just mukira nojujujujujuju kijja it comes all the way down ku kuromansinga omukazi empeeweeta bw'oba onzina nga bw'ompeeweeta mpoomerwa sikala ntoba nyumirwa kyekigenda okuleetera n'okusammula naye gwe bw'olowooza nti nina guteeka munda n'entandika okunyeenya sigenda kuwoomerwa agogo ge mazima sigenda kuwoomerwa sigenda kunyumirwa sigenda kunyumirwa so gwe ng'omuntu sooka weeyambe weezuule otegeere engeri ki gye nsobola okubeera ng'omusajja wange ono ng'omukazi wange ono nsobola okubeera nga mmutuusa bulungi ku ntikko n'anyumirwa n'awoomerwa bwe tuba tugenze mu nsonga z'okwezina ekyo kikola otya nabagamba tulina kye tuyita entambuza y'omukira mu mmana eyo nkulu nnyo tosobola guteekayo buteesi ng'ogusimba busimbi naye nga tonaba nakutuuka ku ntandika entegeka omukazi omutegesa otya emmana yeetegesa okureceivinga omukira emmana gye mulaba yeetegekera omukira ebyaddala egwetegekera n'ebeera ng'eri ready ng'ekulinza oguteekeyo munda kati gwe oli awo oli kika ky'omuntu nga n'emmana y'omukazi gy'oteekamu omukira tennaba kwetegeka gwe weefubutise dda munda webbu oli eyo weefubutuka oba weefubutuka bakira bati wateebu weefubitika so nga tonaba kugenda ku mbeera ya kwefubitika munda tonaba kugenda ku mbeera ya kubeera ng'omukazi omuyingizayo omukira bukupukudubutukutu sooka omutegeke muromansinge muweeweete bw'anaaba anyumirwa by'okola ekyokumuzina wali ogenda kubeera ojjuulirizaawo bujjuuliriza ate n'okumuzina si kwe kusoggayo busozi omukira buubuubu nze nabagamba omuntu ayagala okuyiga entambuza y'omukira wooba wali olabyeko omuntu asekula ebinyeebwa mu kinu osobola otegeera kye nkugamba kyangu nnyo okuyiga ng'otunuulidde kinu na musekuzo
n'okitwala nti emmana kye kinu omusekuzo gwe musolo gwo nti buli w'okoonamu bw'oti ng'okoona pupupupu biyiika naye osooka n'okoona mpolampola era naawe bw'oti bw'oba okola mpolampola then n'omala n'otandika okukoona eno mu mabbali kati we bigonda olwo n'olyoka okoona nnyo n'olyoka omala ky'oba olina okukola naawe simple abcd. It is a very good example gyensobola okuwa oba kyensobola okusomesezako ne kugamba nti kola ekyo omukazi ojja kuba omuyina mu ttaano. Muyiga okukozesa emikira gyammwe bannange mulekeraawo okubeera nga munoonya amaanyi munoonya eddagala bino si bye manya okuwanvuya omusolo bino si bye bitusanyusa mu kwezina. Omusajja asobola okuba n'ekisolo nga kiwanvu kirebera kikoma eri wansi naye nga tekirina nnyo makulu. I'm telling you the truth. Nga tekinnyamba nga tekingasa naye ng'ate singa ekisolo kye kiba kiriya I'm sorry to say that nga singa ekisolo ky'omusajja wange ono kibadde kiriya nga kitini si kiwanvu si kinene naye ng'ebintu abitegeera munnange ate mba ngenda kunyumirwa. So mwebeereremu muyige engeri gye musobola okunyumisa okwezina weebeereremu yiga engeri gy'osobola okuzina omukazi n'awoomerwa rather than okunoonya eddagala ly'amaanyi. Omusajja ng'ozina emmana eddakiika 3 ne wobanga ozina lutu 2 eddakiika 15 emirundi 2 tewali nsonga yonna ekwetaagisa kugenda kunoonya ddagala ly'amaanyi ga kisajja sigiraba teriiwo. You don't need that medicine. What you need is the techniques. N'ekirala embeera gye nsobola okuzinamu omukazi. Nsobola ntya okuzina omukazi n'awoomerwa? Nsobola ntya okuzina omukazi ono n'asammula? Naye gwe njagala ddagala ly'amaanyi ga kisajja njagala muzine bannange muzine munywesa amazzi. Kituufu osobola okunzina n'onywesa amazzi naye nga siri kuwoomerwa nga nkooye ng'era amazzi nga nywa si lwa buwoomi lwa bukoowu nga byantamyetamye dda tonvaamu tomala nkukooye kiregeza siri kuwoomerwa. Era kati bwe nga nywa n'olyokoba namuzinye ne munywesa amazzi. Kituufu wanzinye n'onywesa amazzi naye nkoloboza nanyumiddwa kyekikulu saanyumiddwa. Kale nze munzikirize mbasiibule mubeere bulungi temujjanga okwo nensigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga no commentinga abasharinga nsaba Allah abampeera ekisinga obulungi. Gwe wenna ng'oli eyo nga audio eno togijja ku YouTube channel yange manye budde ku Senga Faith 256 nensigala nga mbagamba tulina channel yaffe ey'okubiri eyitibwa Story Hub Luganda. Sobola okuyitirayo no subscribinga. Tulinayo emboozi z'omu kisenge emboozi z'ekikulu tulinayo stories si za mu kisenge zokka n'endala ezikwatagana ku bulamu obwa bulijjo naddala ez'ekisenge. Gwalina story yo gwayagala okumbuuzaako gwayagala ng'oneebuuzaako bibuuzo tokuba oyita ku 0745 please tonkubira ssimu nkiddamu tonkubira ssimu. Baagala nnyo mubeere bulungi temujjanga okwo bantu bange abalungi.